If you know this evening, kubanga I've always wanted to do something like this for you guys. Chemanyi chimuweddeyo muli abamu abatini kubanji, but nagambye let me do this. Abasobodde okubeerawo. You've done so much for me. You've showed me so much love. I've always wanted to do this after the concert. Kubanga concert yatuwuba nnyo and you guys were there for me. The Spice Gadget, Spice Diana Boda Boda, Spice Callers, the media of course, abali wano leero. Era akabaga kano kakubeebaza mwenna. Because I mean, sisobola kusanyusa buli omu, but I'm like, let's have a day, an evening, and I want to thank the management of this place. Reserve Forest Resort, mwebale nnyo tuwatch for kino. Tetwatusasudde, by the way, that's how powerful we are. They are family, they love us so much. Mama and Papa, thank you for loving us. Angel, they have a beautiful daughter called Angel, she's right there. She loves me. You guys love me, but Angel loves me so much. And the hardest part, Kustoria, she lost her phones. We had a concert here. So you guys have done so many sacrifices for me, and I'll never take that for granted. Essanyu, thank you for loving me. So this is Angel. Angel, thanks for loving me. Thank you so much. So Angel, I take it to Jawan, and she's a Spice Gadget. It was my first time to see her. The mom and the dad, they were not in Chino. But Spice Gadgets got Chino Kuwera. So once again, thank you, Mama, for allowing us to be here. A very beautiful place. You guys can always come through, or in a party, or in a chi, you can always come and have a good time. So I want you guys to have fun. If you're we between them, Buzi. Zizo zitukambitibwa kuliko ebigenderako, and I want you guys mukyekole, just eat, just drink. Kyekitono kyenyinza okubakolera ku bintu bye mukoledde. Mwebale nnyo, musooke mwekubireko engalo ez'amaanyi. A moment like this turawo gifuna, it's always like bakubivulu duka. You know, I don't get time one-on-one. Naye leero ngambye tukatubeerewo tulye tuzine. If you want to swim, you can go ahead and swim. Muganga buwoli. It's okay. So sijja kubamalira nnyo obudde, but this was a surprise. I planned it mu nnaku bbiri. Yes, it was only 2 days. And I want to thank my management, Manager Roger, for always being behind me. Kubulichimu, my team. King Micheal is here, Prima is here, Anne Kabanda, Brenda, we have Zayn, we have Frank, Damali. We have a whole team. This happens. So once again, thank you guys. Enjoy the evening. Feel at home. And I want you to remember as you go back home, Spice loves you so much. The media, thank you so much for always standing with us, standing with Spice Diana, Alan Cruz, and the whole team. Thank you so much. Yes, we got the Charlie, and that's about the part of us here. But no, I love you. I can't reach to all of you, but Chenino Bawa is Usigalanga Nange Bagalanyo.
that you know. May God bless you for me. Thank you. Enjoy the rest of the evening. Airbnb home ge maka gapangisibwa nga galimu buli kimu ojja nango ezo zokka gasangibwa Namugongo kumpi n'ekiggwa ky'abajulizi oluguudo lwa Kolansi paka ku gate galina sitting room enteeketeeke obulungi dining effumbiro kw'ossa n'ebisenge bisatu okuli ne master bedroom waliwo wifi CCTV kamera ziraba ebweru ne munda ku kisenge waggulu kuliko amasannyalaze okwetangira ababbi garden nnungi parking nnungi gate ya remote ekifo kino kyakommodatinga abantu okuviira ddala ku muntu omu couple family nammwe abategese bu party obw'enjawulo kuba ku namba z'essimu eziri wansi awo. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kw'ossa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order keeke kutuukako yonna gy'owangaalira. Gwe ayagala okuzimba biodigester oba septic tanka ey'omulembe guno giyite kaabuyonjo etali ya ssente ate ng'egenda mu kifunda tewunya ate tenuunwamu oyina ssomero oyina ddwaliro mizigo maka kubira abaali Hila Holdings Uganda Limited ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp babere ng'ate bakutereereza ebya kaabuyonjo mu kifo kyonna ky'oyagala ogiteekamu. Celebrating our fancy way. So, ladies and gentlemen, from 5, press down and put the neck up. Okay, ladies and gentlemen, 5, 4, 3, 2, 1. Gadgets twino Jozi bana beyemu daka sente bana gadgets you guys have money so dada wetubanga tuli bakuzanyusa tutandike na timu kigo yena twewuli abana mawulire muleteyo mutuweyo batweka aseno mumenya amakuru mfunyo bona abali ready tusamba muje tubalage tetuyinawo n'abandi gadgets are here bali ready Jozi bajeyemu ta nange bampadde ogwange guys thank you zani team that bana ennono olabe kintu kya leero. These gadgets have been doing so many things for me. Kasifuna mukisa nange kubakolerayo something. Era nga bolabye bayite batisubira bade manyi tunayo just meeting because it's been months na siba meeting amuko. Nasembayo balabanga tuli mutani ya concert and I've always wanted to give back to them. Okubebaza okutulawo mubiri. Time ya concert balanga twalinga nga tuteno bateno balanga concert. So nava mu concert nga omanyere emirimu gibadde mingi naye nga nkimanyi wande njaba gule embuzi neziba 10 tuzirye. So nako lwaleero we planned a meeting like normal meetings. So badde baziba manyi tulina meeting naye nga nze na surprise yabo already nabategekedde wano ekijjulo tubadde n'embuzi wano ereza forest resort pool weri besina balabe bagwa mu mazzi nti amazzi twale naye nabo banjagala eyaddala. My fans love me, gadgets love me, bayiwawo omubiri when it comes to me. Wala batini spice na boda nga bavuga zipichi zaabwe sinamba kwensasula sina mwana wa tivi n'omumbu ali ku payroll no one bakola bebakola nga bo ku mutima gwabwe aba boda nga bateeka amafuta ne bavuga paka ne bagenda ejjinja ne nga bannange but of course sobola basasula nga bosi kimondo naye kati ebintu nga bino nange binsobola okugattira wamu ne nakona kambakuŋŋaanye tufunemu evening ffenna wamu twefaananyi tuzine tulye so they deserve tribute ate nabo banjagalira omukwano gwennyinza nakubala tekinsala kujjako ekitone nnyo nti oba millioni 10 bansikute nenseka mu event lwaki nothing I don't lose anything kubanga era benziwa mwenzijja get my point bayinza bate bampa cash these guys don't give me money but they give me their time they give me their love yabwe ze sente jendi end of the day lino nze mbikola si kipya jendi mu bulamu bwange newe nali siina and now I will brag that I have. I'll even keep doing more. I'm blessings. God has blessed me with what I even didn't expect I'll ever have in my life. So, could desire to change anything. Ate, and people look up to me.
era abantu abamu bantukira bagamba I want to reach out to people nalaba olina omwana gwotukirira nalaba olina orphans nalaba olina nange njagala kutwalayo ebintu because balaba nga nkikola ama public figure ndi muntu w'abantu ate abantu besigenda genda nga nkokona I'm for everyone I'm for the cameras I'm for social media buli kyenkola kiri out there people get inspired by what I do nze okola ebintu mu camera I want to inspire and that's been me abantu bangi bandabiddeko ebintu byenkozi nabo ne bayiga obikola kubanga mbikoze so mbadde trend setter so singa nali sibikola mu birabe mwandebe temukola what I do ate nga namwe mubyagala nti mubivumirira wano ne mudda mu mukola ki ne mubikola but I don't care as long as you learn from me because that's my mission for you to learn from me get inspired and do that as long as okoze ekintu ekirungi newe neeraga uyise but I've done something ekirungi. Amanya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings ate era tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola fenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina kika kye ngamba mbu nno nkolera baneeno wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45 Kamoocha we wali offices zaffe tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017669992 neya MTN 0789224230 abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.